Bino bye bibuzabuza ku nfa ya Gogo. Anti mwagala nnyo amawulire na bino mu bigamba abantu. Bw'aba teyafiiridde wa musawo muganda, mutuwe yakafaananyi ng'omwana oyo kunjagala gye mwagala mu kamera, mutuwe yakafaananyi nga muli mu ddwaliro naye. Okubika kwammwe kwe kutandika okusolooza. Omuntu yakafa essaawa emu, ku ssaawa emu n'eddakiika 5 ne mutandika okubanjeza postmortem. Eddwaliro tenennavaayo gamba nti omulambo guno tugukutte bagaanye okutusasula. Mwene mulagirawo intention zammwe nti za kusolooza ssente. Sente ze mwabadde musolooza ani yazibasabye? Kambabuuze. Ani yabuukinza omuwala oyo okuva e Rwanda okujja wano yabadde azze kukola ki? Ekyokusatu nakyo mukyanukule. Omuwala ono abadde ayimba nnyimba za kyaki. Buli lwajja kuno abadde ajja ne kwaya. Twamulabako nga bamutegese kwaya namba. Bonna baatambula nabo baliriddawo. Okuleka abo abaliga bennalabye. Ababadde mbaga mukubira engalo kuyimba ennyumba za Katonda. Omuntu abadde ajja ne kwaya namba mu Uganda. Bantu mwe mutugende siro. Kunjagala gye mwagala mu kamera. Mutulage ekifaananyi omuwala oyo ng'ali mu ddwaliro. Bannange temutujjamize. Temutujjamize mwabagala emirambo gye mutamanyi okusinga abaana be muzadde mu bakazi. Temutujjamize. Mwandi tukutte siro muziiko omuntu wamwe ekyo kiyite. Ne gavumenti ya Rwanda bwe beenoonyereza ku bantu baayo waliwo abajja okusibwa. Nze mbabuulira. Kubanga mbabuuze ani yabuukinza omuwalo yatanavaayo kwogera. Tulaba kuno ba impersonator abagufudde omulimu okusabiriza ku buli mulambo be bavaayo. Ani yabadde amubuukinze yabadde azze kukola ki mu Uganda? Era bw'aba teyafiiridde wa musawo muganda mutubuulire yabadde mu ddwaliro ki? Ekyokubiri mutuwe yakafaananyi nga bwe mwagale kamera okufa obufi. Lwaki temulinayo kafaananyi ng'ali mu ddwaliro? Lwaki temukayina? Mukatuwe nti wano aliko okisigeni. Okubika kwammwe kwe kusabeza postmortem. Mwene mubulwa emitwalo 15 egya postmortem. Nga n'omulambo tebannagukwata eddwaliro lyonna mwenga musabiriza ssente na kumanya kwe guddayo. Mwe abantu abatabaako shokti wadde okusooka okwesikamu. Nti at least tulinde family ebeeko kyeyoge. Bagundi mutuleke. Mundeke. Gavumenti y'e Rwanda bwe n'abangezi nnyo nga bwe mpulira nti efa ku bantu baayo waliwo abajja okufiira mu kkomera. Nze mbabuulira kayanja bwe ntyo bwe njogera supiri gye mujja nayo nga nnene. Bwe mwanukula buli omu. Ate mungende siro obudde bwammwe mbulina. Mungende siro obudde mbulina. Omuwala bw'aba teyafiiridde ku musawo muganda mwe mutulage eyo ebifaananyi ng'ali mu ddwaliro. Bannange omuyimbi Bruno K akasente kange kaluddeyo nnyo papa emyaka 6. Kyogamba tozifunanga manager takusasula ngonzijemu. Nga nakuuma omukwano nga nakuyirawo omubiri musajja gwe. Nontambuza nga kaboda paka naalya. Akasente kange twayawukana tokampadde wangamba nga manager. Wankubisa ebifaananyi bya Christmas tewansasula. Nenga nzijaamu akasente kange kati embeera waterera wakuba hit nzijaamu nsasula. Nange nina family ey'okulabirira buladi abaana batudde. Kasente kange ko kantereke namba yange ogiyina mu bayo wano eno. Linda ko emyaka emeka? Kati tuli mu myaka 6 ng'awoza manager. Era namutuukirirako emabega kawo nga tetunabagenda mu lockdown. Naine Ashibaga Kato namugamba naye musajja wakito mujjamu. Yadda mu kuwoza ayagala kwonoona linnya lyange biki Ashibaga namugamba musajja mujjemu akasente ke kigwe. Naye kati alina ssente yakuŋŋaanyiza amabugo ga Gogo. Omubanja ssente mmeka? Mubanje obukadde 2 kuba nakola nnyo natambulanga nnyo ekiro antambuza omukuba bushobo babayimbako. Kati wali kintu kyasinga kunnuma senga acid nave ejjinya nga ndese omukolo. Musajja abaana be bali omutegekedde patte serebe ku kayeni yali ekyaliwo. Nengenda ku kayeni ekiro nga manyize nzize kuba bifaananyi bya pata ku kayeni nsikemu munange malo kuba kayeni bifaananyi ata angamba tugende wa naalya ngo isiza naalya oyambukalu ekibala kiri eyo kiriko ne garden nengende eyo waliyo bali tojjo ne tusoka tubonabona okuyimba awo twavayo saa 9 gwa kiro. Asidi omusajja yampa emitwalo 2. Abaana ne bampiteka ku pressure nga bamanje ebifaananyi ku mitwalo 2. Nga nalinya na boda ngo muyaya mpapya. Sebo nakolimo mukulu nangamba you see where the world will put you. You want to tarnish my name. Nga umanyi bwe yefuula omusajja omulokole nnyo. Sirika ningamba naye katulinde ensi eno. Naye kati wafunamu Bruno K wonna oli nteeka akasente kange. Wafunamu. If you want to example, I will post, I will caption your name on Instagram. I will not superstar. I'm going to be fan and you could bring serenity. What the superstar? In fact, you are managing a page. You child. Nenga kasente kange ko yafunamu asokanzi jemu blood ndi bubi nange. Amanda gantwala.